bebani amuwa olugambo anti buli omu ekikutte mu ddwaliro wali yakiwulira ng'omulwadde tatereera nga buli muntu akomplaininga nti ate abayaaye ba Kamiiri ate nabo bali mu ddwaliro balinga balwadde bambuka bwe bakkirira k'omukulu n'agamba nsangiddwa siriiwo Kamiiri ono tamanyi kwefaako kimala ya buli kimu akitwala nagalaale ayinza okufa ate nga bebekulu ekintu kyasinga okwagala mu nsi Kamiliyoni ayagala nnyo Kamiliyoni nkugambe yabagamba tebamukwatira ku Kamiliyoni we yagamba Kamiliyoni product ye muyimbi we ye yamukola yamutwala e Kenya kakati naye agamba nti bw'otunulira Kamiliyoni ali bw'otunulira Kamiliyoni ebbanga lyabadde ne bebekulu abadde reformed person nayiga yali talya mmere oyo gwola nga tayagala tubanizaako nyo basebole bannyabo abatambula naffe ku Lodin Ntege YouTube channel wamu ne Mega Show tubaza okubona nti mutambula naffe each and every time ne mwewe ne kubanga mwekobera ku mikutu gino twewayo kwera nti ba information omwami Lodin Ntege ndi naye wano olunaku olwaleero walikayo muno owa eddwali omusujja gunnuma Kamiri we yalwadde nawe n'olwala anti suba tukuma mulwadde kati ensiri mpozi mugoba bali atubeerawo wano mu kujjanjaba mulwadde kati ensiri wabweru bali bo baavuddeyo buli omu bwedda tumubuuza mpapulazi maama bamuletedde akasone ekibu akola ekyasone kufumba waata yebi addeyo mu ngatto ze yabadde wa byakunywa baddeyo ewaka kyekyatabudde nnyo abakulu abo kyekyatabudde nnyo abantu abakulu ekyagobezza abantu ababadde tebalinawo mulimu ekyokubiri ng'omulwadde bamufudde kivulu bakyati balengera omuntu ajja ntugeze eddonezera wuyo ajja nga bajja tusanyusa okulaba oli otya tukoleko banaye nga tusanyusa okulaba okitegeera Kamiri abadde ku kizibu bwekitu ne bakwata bano oyo zaawedde Bobi bye yagwamu nga bamanyi mukodo baatamute nti genda ng'atabawadde se ne bamugaba omusajja alulako kufa dayeeka linda ani yali agoba abantu ku ddwaliro Bulaka ng'abagobanga bagambe omusawo bagambe teri kulaba ye musawo anti kyenkuga ekyo baba babagabe baddeeka seguku acrite kati embeera ena bingi benjagala okubuuza embeera eryetya saawa eno teekateeka ziri zitya okukwasiza akazindaalo embeera eriwo naye ndowooza nga tonneeyongerayo ina obubaka njagala tukuggirawo ddala lumu kamesejuka naye abantu bemakindi bawaana omukyalo ono namulya saimaamu ŋŋamba nti emakindi saimo kino omunene w'ekibuga ati naye weeyo kibuga saimo yaŋŋamba makindi yafiirwa dda wali omukyalo olwamida simanya Mulebwayire Agnes Mulebwayire Agnes azze kulema Simon yaŋŋamba nti singa yali yagendedda mugundi ku kanso singa ajja kuba road cancer yes anti oba ogenda wali ewalugwaku wennyini wali oba okiyanga abantu nti bw'owulira enteesa ye n'owulira n'engeri gye yakoleranga mu yali sekretary mulamba ow'ekibiina kya nuku mu makindi nga munene ate bamuwe bubi naye ennyeko yakuba oli yali ateze kibatu yamukuba lwa bino byogamba nti omuntu ono agenda kushayininga nnyo ate anzikize teri kushayininga paka lasiti ekyomanyi nti bayinza okuwalana lw'okushayininga nti okola nnyo oli productive nnyo yikungaayina omutima omu kati omukyalo oyo Mulebwayire Agnes teyakoma kugejja n'omutima omu nyeko anti ye omutima muno gwekuwaana mukulu omubuuza oteesa ki nti fetuwaana mukulu naye omukyalo ono nalaba alina obubiina bina bwe yali akoze naye ne kati akyabukola mu makindi ayamba bantu bawansi bawabula bayigira kimu aye leadership kintu kigazi wawo ebintu bimubeerako bino byero si wano nga mulina omuntu asobola okubabeererawo kati oyo Agnes Mulebwayire makindi east takwatwako kuba road cancer abantu baaga abaali baagala yaba babula kujja yaliyo lwakitajjayo nnyeko ayagala wali lino linnyeko ery'omutima omu omanyi bakansala bano balaba
bw'oba oyagala okusavinga abantu obulungi obeera kansala kuba oba oli close ku bantu oba nabo aweereza ate bano bemupya obeera eri mu paalamenti bakutegeerera nnyo seeno n'ekiruga kikola mwogeramuko ne bajeti z'ebintu zituukira ku mmwe ne babagamba mugende mukebera ebitundu byammwe kale Agnes bw'otunuulira Makindye East ye constituency esingamu abagagga Muyenga yooyo tobadde tomanyi Muyenga mukulu ng'agenda wane yeyo nnyeko gy'akiikirira kati n'abagagga batunulira nnyeko ne bagamba kwatukiikirira mutuufu nnyeko yennyini eno nnyeko kwatukiikirira bagamba mutuufu eno nnyeko yennyini kaakati munnange omukyalo Agnes era abantu nabagambako nali ne Simon nga tukaayana oyo Simon munene w'ekibuga ne mugamba abantu newankubadde baatomera balindemu obulamu bujje buli kati tugenda mu 2026 Agnes bw'anaabazze bamulonde kati balabyeko nti baamufiirwa era nti muyinza okugamba nno mukuba omuntu ekikonaawo ne mulonda mmwe gwe mwagala mugenda olaba services tezirabikako kale Agnes mulabirenga ddala jja kuba Lord Councillor Makindye East ekiri mu ddwaliro enteekateeka zonna enteekateeka eziri mu ddwaliro andi kati ekiriwo kiri kiti Bebe Cool ayingiddewo atuuse asazizzaamu olugendo lwe South Africa badde akyalina okugenda mu Universal abasonde balina meeting naze azisazizza short alina okujja kiri kye yalagira sisangawo omuntu n'omu okuva ku maama bo baavuddeyo ate gye bali bangambye maama tavaawo yagambye agenda alaba mwana we alinze kunnyonnyola Bebe Cool wangi akolera bweru kati abeerawo awo naye wali ebyokubeeramu mutabani we alingizaako mulingiza alingiza mulingize naye bangambye kati bayera okuva Bebe Cool yagobawo abantu abo omulwadde yatereddemu kati namulabye talumye ejjiko kati bamuliisa yeyagala okuva Bebe Cool yatowa order kuba waliwo n'abantu nga embeera yaabwe erwaza bulwaza mulwadde ajja alina sigala omulala alina mwenge okunaaba tebanaabye kati bayingira ku muntu awona kino bamusiiga kino awona kino bamusiiga kino kaakati mu mbeera eyo ono kwe kutowa order Simon tuyamba oteekemu akantu ako okitegedde ka microphone Simon kayingizeemu naye twagirwa Simon bannange twagirwa Simon tugende mu maaso esika Simon sound clear kati kaakati ne bava mu ddwaliro nga saakubuuza luli bebaani amuwa olugambo anti buli omu ekikutte mu ddwaliro wali yakiwulira ng'omulwadde tatereera nga buli muntu akomplaininga nti ate abayaaye ba Kamiiri ate nabo bali mu ddwaliro balinga balwadde bambuka bwe bakkirira k'omukulu n'agamba nsangiddwa siriiwo Kamiiri ono tamanyi kwefaako kimala ya buli kimu akitwala nagalaale ayinza okufa ate nga Bebe Cool ekintu kyasinga okwagala mu nsi kamiliyoni ayagala nnyo kamiliyoni nkugambe yabagamba tebamukwatira ku kamiliyoni we yagamba kamiliyoni product ye muyimbi we ye yamukola yamutwala Kenya kakati naye agamba nti bw'otunulira kamiliyoni ali bw'otunulira kamiliyoni ebbanga lyabadde ne Bebe Cool abadde reformed person nayiga yali talya mmere oyogola nga tayagala andi ebyokunywa tomanyi ebyokunywa bitta appetite kati n'amugamba kyusaamu n'akyusaamu kati weetaaga omukwano bwe gutyo mpozi Bebe ne gundi ne Kamiiri ani asinga obukulu simanyi mukulu naye Bebe Cool bagamba ye mukulu emyaka ayinanga ubadde mu mboozi y'emyaka wano emyaka nga 6 mwegi Bebe nga Kamiiri 6 mwegi mwebiri benkana ani 65 ku 62 era baba benkana era bali awo golabako omuto ku bombi era awo 6 ngogaba myaka anti kati nze nkugambye ku bonna ni gwe walabako nga muvubuka nga kaana kato nga bolaba ofe obulamu batugamba essowaani ne fooko yendabikayo endya gy'olya enneerekereza gye weerekereza bw'olabika kitegedde nti gwomanyi abantu abamu betwenkana nabo nga yenna ayiisa embugubugu 3
nkuyitiriddeko abantu batema emyaka mu Uganda labayo waliwo n'obuto n'owekivi agenda yogera emyaka kye baamukola waliwo agenda nno musalako tali kiddira waliwo agenda musalako banna Simon yatereera omanyi abayimbi be Uganda emyaka batemerako kwota agisika ali mu 10 goma omuntu yayimba okuva mu 6 ate tebayimbanga nga bato wagambye oli mu emeka 3 kubanga nze Sebatta nagenda omuyiranga musajja omuzukulu wa Sebatta ate nyinza obutaba gwomanyi omuntu w'emyaka 10 nti n'abantu betumanya abakulu bagenzeyo nga bakula bawulira Sebatta President Museveni ali mu emeka 10 nga mwaga omanyi omuntu yaliwo ku independence nga be bateekateeka ebintu kwezi ali mu emeka 7 bakula bulungi bannayuganda ate bannayuganda bawangaazi Katongole yagenda ayini 55 awo bali mu 6 abo babbe mukiibi 7 Uganda abantu bakula bulungi bawangaazi just lwakuba twateekamu eri embeera nti olw'okuba edda abantu okukola emirimu gya gavumenti bwewayozanga 6 nga bakuwummuza kati abantu bakikwata kimu nti olina okutema emyaka gwe kikwatako ne gwe kitakwatako 7 Chairman Nyanzi 7 Eddie Yawe 68 eyo Kasuku moto abo bonna bali mu 3 emwenkana ne Kasuku Edisendi 6 Jenkins Mukasi 6 okuba asinga babebekulu 6 babati bano bali mu emeka abo bato bato muri mu 3 mwenna 3 tuli mu 3 ebyaddala kale abali mu comment mujja kumbulira emyaka gy'abakulu nze natandika okukola mu 2010 kitegedde kati nze ndi mu emeka oli mu 20 emyaka obimanyi Simon ali mu emeka Simon kati waliwo abasajja abantu bebayita ababa baveyo bundi bujjo olinga oligwe wandaga yajja ku baba omutegedde oyo ababa ayina emba zino kati baveyo bundi bujjo bafa ne beeyibula ne badda ba Simon atowa order tunakola lero atowa order kutoka kwa mukubwa sisangawo omuntu n'omubuli omu yakutta amayirungi ge walagiwe enjagaye naddeeka babadde balwaza omusajja yateredde naye mu kuterera mukko tannaterera fiiti obulwadde bubadde buzibu nnyo kati nga bwetaaga specialized people abali mu leve eyo doctors ne approach eri ku leve ey'ensi yonna era kumanya amawulire ganyuma abaali bagana simanya saala zaawedde abanja akamiliyoni sente ne baga balimba baagala nnyo views kati saala yamaze okukola ku buli kintu ku manda ali kunyonyi kamiliyoni agenda mu America paperwork awedde ku mande kamiliyoni ali kunyonyi agenda mu America Ab'America bamulinde naye tajja kuyimba ku luno kati bebe bakimugjeemu naye kyabadde azza okukola era akirimu nezaawedde nti omukulu atwalibwe yabadde agenda namwetwalire walala kakati yo yabadde era naye amugamba nti tolina kulinda rifaro nti tukulemereddwa genda n'amugamba agenda mu the best tolinda gamba nali nabaddeko wane embeera etabuse kati ambulance kemutwale bwatyo emirundi bwe yafa bagamba nti kakati nendoza ke bamutwale Kenya enkeera baali batwala tamale emirundi Kenya yafa leero nga wanca tebagenda kulinda bya so tolinda bya rifaro nti n'embeera gy'alimu oli muyimbi wa ggwanga ate si ggwanga wabula East Africa yagikwatiridde banabadde boogera ebigambo ku Saara Zaawedde ne Kamini omaye waliwo bakuswaza mwanyinaffe omujjukira kye yali ayogerako wano anyumya kino anyumya kiri ne point egenda okuggwa Saara ng'ayingidde yanyumira amugamba teekayo yaŋŋamba nze nyina ebintu ng'abanja gundi ne mugamba bite naye yali mugezi yagaa diini antega ati yagamba nti mulimba bali bajja mmunyiiza abite ne mugamba ati tolinda kunyiiza wamma bite anti namugamba si bituufu by'oyogera kati ate nga ye alaga alina obutuufu bwabyo kati bagamba bulamu nga bwe nagamba time kati twagenda okukeera ku Mande nga
Zawedde ayingidde eddwaliro. Ali mu ddwaliro. Ali ku muntu gwe mugamba nti amunoonya. Wuuyo kati agenzeeyo. Era batulage twandirabye nga poliisi egenzeeyo bamusaavinze nti kuba n'omulwadde bamusaavinga. Kituufu. Waliwo basibira empingu wali. Ku buliri ne bagamba oli mubbi oli bwoti. Empapula zo zino tukulinze oluwonamu oba lwoya wakwasaganya ensonga. So okuva bebe we yagobye bana abantu. Embeera yatereddemukko era omulwadde bagenda muteeka mu nnyonyi nga tafa bufi. Kuba n'engendo zitta abantu. Bakuteeka mu nnyonyi nga weebase bwoti. So kati ate omulwadde agenda n'okutuula atudde. Kati ku Mande. Ali ku nnyonyi. Ali ku nnyonyi. Agenda mu ggwanga lya America. Ali mu America. Ewa Sarah Zawedde mu ddwaliro. Sarah Zawedde ayina eddwaliro. Anti ngamba nga bw'oga nkututte ewange then nkutwale mu ddwaliro. Kyonna kikola kugamba nti badamejinze erinnya enkolagana ye ne Kamiliyoni. Ayagala kakasaako ku bano. Nti kaakati kamutwale abajjonkezi mu bulwe kyemukola ki? Kyemwogera. Ekyokubiri Kamiliyoni yasinga emikisa mu Uganda. Sinkola eno omanyi nina musajja wange yaŋŋamba abantu abamu ino beeso emikisa gyabwe gyaggwayo dda bakunoonako bunooni. Oba n'abaana ababadde mu ddwaliro babadde batoola ku mikisa gya Kamiri batwaleko. Embeera yaabwe badde erwaza mulwadde. Ebikolwa bye bakola. Bamunyumiza mboozi zino za ghetto. Za kisirusiru. Kweso kakati nno twakwata ebivulu 5. Inno twakwata ebivulu bimeka? 5. Tugenda noli tugenda muddiza ssente z'ekweso. Naye Kamiri si yayereetera abaana abo. Lwaki tabakuba? Nedda balina bye bakola ebitali byamu. Balina bye bamukolera ebirala. Basigale eyo. Anti kye Bebekulu kye yakoze kwe kubagamba. Buli omumanya omulimu. Eyajja okuvuga emmotoka fuga. Dre sigala ku byobadde okola. Kitabula. Bulaka sigala ku byobadde okola. Mutima sigala ku byobadde okola. Manager yayino beerawo. Manager wa muyimbi kuyimba. Ono mulwadde. Sikusika butanda. Bankwateko. Ewa mulabye. Omulaba. Nayagwa mwangu atunulira wa kamera amukwa. Nkwatayo ko. Yeba sengo wa kamera yamaliza namuga sikutte. Kyo twabikutagwe. Kakati abantu bwe batyo. Abali mu kufuna mu bulwadde bw'omusajja. Bebago. Business. Bategeera wali mu kkubo. Wuyajja tusanyusa okulaba embeera mbi tetukyakola munnange. Gwatutaasa sajja omulaba otukoze otya sibe bataagala kunaaba myezi egi 2 naye kakati baavuddeyo kuba tugenda bakaka kunaaba tugenda bakaka kuva ku sigala kati mbeera ate nga environment mbi kati nekibanga omulwadde yatereddemu ate kimanyi n'obubaka bonna abantu bye bayogera ebingi n'omukyala yakkakkanye omwana wamuwulidde yavuddeyo n'ayogera abba yeebazizza nnyo abantu abamuwagidde ku bigambo yayogedde ndowooza embeera mugirabo kuva yayogedde kiriya abba si ye yali ayogera maama ye yali ayogera zino kati ennyingi maama ye yali amutuma naye bwatuuka obubaka bwatuuka naye ate ekizibu kirimu nti yeekweka ate neyeefungula netumanya maama yayogera mwategeera nti maama yayogera abaana be basooka okugenda ebweru basooka maama waabwe kakati babe basooka okugenda ebweru ne babeera wano infact Bebekulu ye yagamba omusajja oyo famire gyegyeewo gitwale ng'okusika omugwa kukoze eki kususse bali bajja kwetta n'amugamba oli maama w'abaana bo kolera abaana future ne bagenda era nabadde nvumirira lwaki omwana muvumirira bataata abalabirira abaana batono wano e Uganda bafuuka bakunnyonnyola basajja balingana mbwa bakunnyonnyola bazaala buzaazi ne bagenda naye oba olina omuntu asobola okukubeezaawo obulamu mu America abeezaawo obulamu bwo mu America oba olina omumusiima abantu bagenda mu America ne beeremererwa bangi nga yagenda mu America ne yeeremererwa America sinya nungi nnyo ng'oli Uganda omala tobalaba oli agenda n'alyoka akulwa omulevu bw'ati nga ensi yeevaako
takyalina gwanyiriririra ali awo n'ogamba omusajja waffe yabaaki embeera enyiga abafunamu sente bazifuna naye sente za Amerika tefunika olina okukola n'okubajjanjaba obujjanjabi oli bakugamba oba tolina insurance nsasagge basobola okukukulira erinnyo $2,000 nga tolina insurance emitwalo 10 nkugambye bakukuula erinnyo $2,000 ali mu Amerika ng'akimanyi nga tolina insurance kibuuzeeko era tebakugamba nti ebintu byomu Amerika bya layisi ng'obikoleredde omuntu abeerayo ng'alina ennyumba naye ng'agikolerera emyaka 3 mortgage n'abeerayo ng'alina emmotoka nga naye afubako nfube n'otambulira anti buli kimu kya mabanja owangaala osobola n'oyingira mu sukaali ne bakuwaayo kuwa ebbanja kati obulamu bubeeraawo nga sente zijja ze zivaako kati omuntu agenda oyingira emyaka 5 nga yeekyaye kati bw'oba olina omusajja nga kamiliyoni akubeezaawo n'akulabirira mu eyo embeera nti kamiliyoni sente ze kumpi ebitundu 3 oba 4 buli sente gy'afuna Daniela aveeyo akibuuza sente zonna zaafuna Daniela kakati omuntu bw'atyo omutuukako nga olina omumusiimako kati nakino ekya kamiliyoni ekyempisa ze tugamba kukuba kunywa nnyo mwenge ekyo kituufu agambweko omwana aba yakyogerako eyo point ntuufu muko okugamba ku taata akendeeza omwenge naye ekibi ekikirimu eŋŋamba gye yamugamba yabadde ayinamugambira ku social media eŋŋamba gye yagamba ekkubo lye yakozesa n'alaga bataata be bali ivo baganda be bonna bafu maama be ne bajjajja naye yakubye bajjajja kaakati mu mbeera eyo talina lwatulaga mbu ate nti nze nakulira ku bukojja nti oba naliko eggulu naliko etwebondoro ewa maama wange byonna bajjajja be bankuza naye byonna akulaga akulidde wa kamiliyoni wawulira statement za Clever gye ng'agamba wamwadde ku budde yagambye ati yawagidde omwana andi Clever gye ye lwaki awagira omwana Clever gye yeremererwa era tokwatanga mu ngalo za Clever gye aliko ekisiraani kiri ekitasangika waliwo omuntu ng'aliko omuzimu gw'obwavu bajjo kyekino kye yagamba yamutegeka n'amuteeka bajjo yamutegeka n'aluka n'amukubira nga waliwo alina bizinesi n'amugamba nze saagala kuyimba kati oba toliiko muzimu gwa bwavu nakisiraani nakikolimo ogamba tebakuyambye bajjo yewaddeyo akozeyo naye ka project akagamba nsitudde omuntu makati ogambye nze saagala kuyimba kwegaali muloge yeeroga bino byonna byabwewusa byayogera omwami nalwobeera n'omuntu nga success yeekuluma noga kati ono kamiliyoni abantu bamwagala nnyo ayimba omwami waliwo omuntu akugamba nti gundi yatwala ennyimba zange naye ne bakubuuza emyaka gino 10 ennyimba zo ani yazikutwalako oba yamusiba ate namusiba mu ngeri ya chikichaka tewali yesiba omuntu aba n'ekisiraani kye n'ekikolimo kye bantu babayo abalina ebisiraani kyegambye nti kati waliwo abantu nga tolina mukwata mu ngalo Clever gye olina mubawala kuba embeera gye yeeyisaamu ng'omuntu asaana kubawala kusabira busabizi Katonda amuyamba asuumuke ekikolimo n'ekisitaani ekimuliko ekyobwavu n'ennaku envayo gye yavuddeyo amangu ago anti bye nkugambye byebyo tuwala bino n'omuvubuka eyavuddeyo ku fulufiga simpoke ye buli lwawulira nga fulufiga akutteyo ku masannyalaze ng'avaayo bw'omubuuza lwaki togenda zinamugambye afoosinga poliisi bamuwe omwana bamukole DNA aleete ssente Equity for Men tumukwatemu fulufiga wakkiriza DNA kiba kitegeeza ate tobikkiriza ogaana bigaana anti ngamba okukyejjako abantu bangi tewalaba omuvubuka eyavaayo n'agamba muganda wansereko abantu beno naye yali amufaanana abantu beekola ebintu muganda wange
n'agamba ha gundi alina ekyenyi kiwanvu n'amaaso matono alabika muganda wa Nuruddin lwampaka ate n'akwesibako n'omubuuza nnyina baganda bange lwaki toweesiba ku musaazi yayagala lwaki toweesiba kwoli omusajja wo gwe wagambye omuba ono ayina emba bwezi lwaki togaa nti oli muganda wooli lwaki weteeka ku nze oba siba mukulu anti bye nkugambye DNA okitegedde DNA erina kuba ku nniyaawo abantu bangi buli olaba omwana yeekuulakuulako waya mutwale bamukijjeko ate abantu bagamba omwana yabadde Chameleone ng'oggyeko okuba omuyimbi naye muzadde nga gwe nga bw'oyagala okuyisa muzaddewo mmwe temulina bizibu byewamwe lwaki temubitugamba ye ebizibu byabimalira we bali wano nga mwana mutuufu ng'omubuuza taata we yakuweerera nti nedda lwaki gwe tokola sho n'otuwa n'ebifaananyi byo tata wakolera birungi byerere nga waali wano yakula yekka mama we yabonaabona yakola ki nga bituufu n'omubuuza lwaki totuwa ku bifaananyi bya taata we naye tumukube no taata wange gwe mulaba naye omuwa ekitiibwa kye respect byendowooza okay ndowooza tukome wano tubaza okubeera nti mbadde mutambula tubasiibulire wano twatandikidde paka wano stories na nyingi nnyo weeziri naye nga engo tours and travel bagambe engo kanyadala mweno festive season bagamba abava ku airport noonya engo tours and travel Uncle Bass agamba atya basiima ogenza akutumira gwe omulabayo ku ddwaliro era yabeera eno ankubira ku Mukama Katonda yamutunda tayagala kame anti yamanyi mulimo gwe si musawo ye basiima ogenza amanyi kuyamba omuyimbi kyamusumyo nti bangendera kino nkolera kino ndeetera kino naye bino mbwate kakati bw'atuulawo nange ntuule bw'anywa ku sigala nange nyweko gye bali abali wa Chameleone nga baali tebanywa sigala bwe balaba nga nywa sigala kweso nange kanywe kati nga bali mu mbeera eyo beeyitiriza mpozi njagala kunnyonnyola abantu baffe nti supremacy naakulabye bw'oba wazze mu kibuga ng'ova Bulaaya bwe batakutwalako ku supremacy enaakulabye endongo sawuna masaaji mupiira waliwo mupiira supremacy naye tugendewawo mu abiri wakambwe muganda wange omugagga tunaamulaba mwali yakumyewo mwali si mugagga nti ali awo naye akikolera bantu fujita geno naye supremacy naakulabye gwe bwe oyagala okucakalako kuwummulako ayina ne wooteri gyazimbawo wenyini ogiraba ng'ogiyingira anti egenda kumenyaamenya ekiri mu Uganda nga bw'ojja gamba nga bw'ova olina meeting gy'oyagala okukola n'omuntu nvudde Bulaaya ate njagala wempumulira nga wali kaloko weekali chipusi ennungi weeziri bw'ova wali n'osala n'oyingira kiraabu nedda abawonyezza buli kintu kakati bw'otuuka ku supremacy ne supremacy oba yakikola atya oyinza olowooza toli naakulabye yatereezaawo awo akatale konna n'akawaako embeera ennungi anti yakatereeza abaali basala enkoko n'agira yakwata abavubuka abayaaye ab'omu naakulabye awo kiwunya simanya wa bonna n'abawa emirimu be bakuuma okuva ku geeti paka mabega kaakati kitegeeza omubbi eyandizze bamumanyi n'omubbi bamugamba wano tobbawo muganda wano wa boosi wange nga babivaako ng'abawoera ddala buli mubbi gwalabamu nga muga jangu kuuma emmotoka jangu yeera n'abawa emirimu kaakati ye nga General Fujita ne supremacy ng'ovudde Bulaaya onoonya wakucakalirako kuwummulirako supremacy naakulabye ojja kunkubira oŋŋambe Nuruddin wannyambye bano simanya family day out supremacy naakulabye okay mweraba tukwatagana olundi